Mu muzannyo gw'ebikonde Sulaiman Musalo eyatikira ennyonga K.O. Busungu y'omu ku bakubi b'ebikonde abagenda okubeera mu nsiike ku Lwomukagala Ssabbiiti eno nga 7 wali ku ssettendekero ya YMCA nga wakubagana ne Frank Ngobi mu buzito bwa Super Walter ku katale k'ebyennyanja e Bwayiise we wali enkambi ye ne klabu ye eya Kalina 2 ng'olwaleero asazeewo atendekebwe mu maaso g'abawagizi be. Musalo alabudde mulwanyi munne nti alina okukola ennyo kuba ye talina muzannyo gwonna era ayinza okumukubirawo mu raundi esooka. Bula sigenda kwemoola nze kyange mujenga mukimanzi ngenda kukuba si kwemoola business era ne luno muyingire ngo bude bukyali kubanyiza okumanya mu raundi esooka tugenda kuba bukubi sigenda kwena batenzi na aze wenkwata baluba nga mpogola bawanga nkuba nakuzituwedde kwa sigade na ku 5 zezembala olwaleero ye mission yange esembayo bagamba ati banaye mujje nakuzo mwezi nga 7 ku YMCA Wandegeya. Mutese bulungi ali mu shape ali mentally fit and physically fit. Tulirede okuwangula fight eno nga bulijjo bwe tutera okukola. Era tusuubiza abawagizi baffe timujje bangi mulabe ebikonde ebinyumira abantu mulabe n'omulwanyi w'eki kyagenda obbakolera. Abalajani weetuli okwongera okusupportinga ebintu by'emizannyo ate era ntukubiriza nti mwettanira ebirungo bya Rajani kuba tebiina kemiko yonna gye tuteekamu biri ku nakyo biri ku butonde. Abalwanyi abalala batunuliddwa kwe kuli Herbert Matovu the Black Bomber mu buzito bwa heavy ng'agenda kutunka n'Omutanzania Mbaruku Kelly nga balwanira omusibyo gwa ABU East and Central. Onyango Ignatius wakutunka n'Omutanzania Joseph Gihi. Waswabawa agenda kutunka ne John Egesa n'abalwanyi abalala bangi.